Tikankubuulire Bobi Wine kyatalaba pane Katonda yawamu nti bw'oba tebalwanagana bokka na bokka muwanga najjako obwati nagenda engoma 65 miles from where nengenda ne Diswalwero National Kalema nga bayigera tebaliyo 84 83 balwana bokka Salimu Sale yangamba nti batulimbye ne batugamba nti katubaleke batuuke ebbombo tubawe passage bayite wano batuuse ebbombo bawambye buwambi mbu bateese na bano nga gavumenti President yali weru nabagadde mukola government ne bagikola balwana bokka ne muwanga ne bamugoba yasobola obajjira obuyambi ewa Nyerere Seven tayina ddoga ayina mikisa kankubuulire let us analyze Bobi Wine bamugana okuyimba bamulanga abantu ne bagula tickets bamala mulanga akakalina enzi ku mutwe ne kagenda mu government ne kajjayo compensation. What does it mean? It means Bobi Wine government yamusasudde obutayimba. Museveni asasudde Bobi Wine amwagala nnyo. Mwanange tojja kuyimba ojja kutabula ensi. Kankusasule sente zo ze waliyimbidde. Kuyisa seni, where does Bobi Wine lose? Kuba zino ze bajjayo 1.5 billion. Kitegeeza ne Bobi Wine bamuguliramu. Museveni nazibawa nikokoli ntwe nikokola gamwa omukazi nakumuna gandi omusajja ankute naye ampadde sente. What type of heads are these? Kubanga Bobi Wine ku level ye ekyo kikkiriza nti banne nali njagala nnyo okukomba entamu naye bwe nawasa nagivaako mirundi ku level yange ewazana waliwo stage ya taxi nti ndi mu bataxi mbayise wange nti nange nteeka ekikomando nange nteeka obale wazana no above those small things bana abalwala obumiro yali enjofu nali entweko nali ente nakamunye n'agitwala ne mukene n'amulya no do you know why Museveni asolving ebintu bya Uganda byonna? He's not a businessman. Era ekyaleetedde Bashiri obuzibu busuubuzi abadde asubulira mu ŋŋano ng'eŋŋano bwe bagijjako ebbeeyi be bajjeeno balya mu ŋŋano abakubeera Museveni omugamba eŋŋano Museveni mukusuula akasero k'ennyama embwa ne zigenda n'agula endala kyangu nnyo Museveni talemera ku nsonga because he's not a businessman. The moment you need money you cannot be a politician. Kakati Besigye yaakomyewo Besigye agamba ekintu kimu nze nsobola bano. Okay. Nze ndi confrontation no bwe bagamba ejjinja ngendayo kakati Bobi Wine never use short-term strategies to solve a political problem. Ogambye ojja kugenda yebusaabala kwolo kuyisa Mande ku Sunday ekiro emamba zonna mu ggwanga zijja kubanga after all why do I get gundi affected by tear gas when there are other places? Bobi Wine is not a monopolist. Kitegeeza lwaki kwolo ku Easter njimalako nga bankuba tear gas omuntu gwentegedde nti yebwe bamugana okuyimba Museveni yamuwa ssente ng'abeeruwero tebabasasulanga. What type of this man is this? Naye nga baziwadde bapromota ati kyenkubuulya bapromota bazigirayo kwani? Bapromota bakulaga nti there is an agreement. Bobi Wine alimba bafaanizi be. The agreement is nti kannange nti ngenda kuyimba babigane ompe sente. There is an agreement. It appears as if there is an agreement between the government and Bobi Wine. This is what this Kakofira man is saying. Kwina omuntu gumuvunyu naye kyagudde ewa Bashiri Kinzo gwa wano ate fe tuli bwasi nabagambye nti oyinza okubeera n'emmotoka ng'erimu amafuta naye nga tennaba waagivuga ofiira mu nnyumba. Omukazi ayinza okuba nga ayina abalongo mu lubuto nga tewali amukwana wekyogamba abasisa temulimu baalizadde balongo nabagambye nti Uganda eringa ensiisira esobola okuwaka omulimu nti wannaba waagikoleeza. Bashiri musajja mugezi nnyo. At least Bashiri yabadde n'abantu be mu layini bwe bagaana ono ndeeta ono n'ono aliko mukoddomi we gwe baasosoggaana yabadde munne ne gwe bazizzaako. Kakati Museveni nga kyatuguddeko wano mu mbuli y'abantu bana abakankanya eggwanga
ono mukadduka buddusi saleta birimu ne bamubadda Muhoozi is a gentleman mu baana baba president mu nsi ateeraga atakola ki Muhoozi era nze musekerera nti ekintu kye bakiyuza Muhoozi alinga Jjunju nti Jjunju n'abagereka yatuuse ogamba mbwe amalwaliro ga gavumenti mulimu ddagala sente za fistula zimusoloza emmengo lwaki taata wa Nabagereka tebamututte mu lugundi lwa Kabaka olusiisya mu bajjanjabira abantu is realizing it for the first time. Queen Gundi yagamba nti oba keki tewali mulye ku keki Nabagereka wouldn't have said this because Baganda have been fleeced. Baba byesente nakwata garbingi zinalambula ekibuga olusiisira lwa Ssaabasajja Kabaka olusiisira lwa Ssaabasajja Kabaka lulimu badokita bwe bati yega tebamututte mu lusiisira. You don't mention these things. Nti Nabagereka ye kitaawe is embarrassing. Jjajjaawe yatunda ttaka wa kuteesa alyoke bamutwale mu ddwaliro. Baatulaga wano gwe bagamba nti yazaalaani nti gye bazaala Gundi Bukedde yabikuba gye bazaala ono omulangiraani omunono omuto nga jjajjaawe yeebase mu ddiro erwala sukaali tewali amujjanjaba bulooka zo zaakoma oba zaakomadde okuteekebwako omusenyu Bukedde. There are many things that are not spokeable. Omusajja omu yafiirwa maama we naye ng'ewaabwe yeerabirayo dda n'omusajja ali mugezi yagenda omusajja alina ennyumba ennungi ku kyalo n'agimugulako n'agaaga ge makaaga ne baziikawo ennyina nga banaava e Kampala banaalagawa unspokeable kati abakutuukayo nga yanti bande baali abantu balowooza kakati Gundi ennaku zino natadde ne ku Gundi WhatsApp ya sayizi y'ennyambala ey'amasuuti kuba mbu z'abantu bagamba ndeeta eki nti nze masuuti naye esuuti gyenyambala ngimanyi naye kofini yange ngimanyi obuwanvu bwayo nali gyepimyemu. So many people don't think about these things. Nti kakati oyo Bobi Wine awedde. That's why nti okujja na bano nti nja kuyimba what if you don't and he will not kubamba bagamba eyasibye kalantini yalagira nti kati mutunde ente aweddewo owa traffic yasibye emmotoka yaziragira zikole ki zitambule. Yes kakati omusawo yajja n'akubulira nti omukazi wa azadde olemera mu Gundi muwadiya muleba omusawo yakola ki eyasiba Bobi Wine nti tajja kuyimba yali musumulula shika nakasajja kenkofiira kaita bakubika baba Gundi kononye Gundi akubakagula kusula Bobi Wine eyagana Bobi Wine is not a serious man as I think ngabwe nasoko mulowooza why if you say nti sigenda kuyimba police nganya okuyimba I challenge you mundage requirements kubaka kati Bobi Wine ne police be bamanyi requirements anayimba yeetagisa ki police teyazisoma ati bili babitulage kubanga Bobi Wine yagamba nti byonna nabibawa kakati Bobi Wine yali ba challenges mubiteeke mu buwandiike I can even paste in the newspaper nti police nsaba bino byonna mbibawadde ekitegeeza beekwasa kirala. Twali tuve Nigeria omukuba namawulire ba president benadinkulira ennyonyi yali emulese e Nigeria olina okuteeka mu passport $100 bakubire mu stamp n'okuyingira $100 kisajja kyamugamba ekya immigration no visa but how did I arrive here without a visa kubanga ayagala musente don't shout at me no visa omugenzi Nyakayirima yeyajja namuga human the plane is leaving you. Why are you here? But the man is saying there is no visa. The visa is here. Nakayirima nakwata $100 namuga visa ya Nigeria jimanyi. Oli musiri tugenda. Kakati Bobi Wine bamugamba no visa. Tajja kuyimba. Ayina okuteeka mu visa. Ye yali alowooza omuzanyi yenna bw'ozannya n'ensalika gye balinnyamu. Bobi Wine namugamba nti that is a mbalu of politics. Nti government cuts off your supply lines. This is the government. Omusajja Hyundai nanyini Hyundai ye yazimba flyovers e South Korea. Companies zaabwe ziri bbiri Samsung ne Hyundai. Naye bwe yavaayo okwesimbawo mu byobufuzi what happened? Bamusiba mukomera Hyundai ne bajavuwaza lwakwagala kweyingiza mu byobufuzi. Bwe baagadde okutereeza Italy ng'omusajja gwe bayita Gundi prime minister wa Italy mu myaka 5 ebadde ne gavumenti 49 ne baleeta omumafiya ono
abadde prime minister oyo prime minister yewa AC Milan the richest Italian naye bwe balabanga abalemeddeko do you know what they did bamuteekako nti ayagala obwana obuto ne bamuvunaana omusango n'abeera convicted banga gendo yeri mu office y'egombolola naye nga bamunonyako ki bwe baali baagala okuba Italy ne bamutegeera nti mukwano gwa Gaddafi nnyo era my last time to go to Italy to Gaddafi's place twali adina mu banka ye ne president wa Uganda n'oyo president wa Italy eyali prime minister wa Italy bamusabye amagezi. That's what the bazungu do. Nti ono kani eyali agenda kubeera president wa Bufaransa eyali owa IMF bamukola batya nti yakuta omukazi ate muddugavu bwe baamala omukuba ekigwo ne bagaa nti video tuzikebedde omusajja takwatanga ku mukazi ngeri France bikoze eki bitambudde ngeri France bikoze. That's politics. It's not Museveni everywhere tukitaliyo politique nti Raila Jaramogi Odinga yayina baasi ze n'atandika okulwanyisa Moi. What did Moi do? Yalagira amakampuni gonna agali gabanja Raila nekakwata baasi ze negazitunda. You cut off. In fact, if I'm a man like Nganzi, Kisangata, I would be writing in my memos, my book. I would be writing. I can go and bring my Kakati ye, Chebamuteza good day. Nti, chameleon Yakube and Kungana, yes, chameleon Yakube and Kungana, why? Who are government? Are you a government person? No. You expose them. I'm not allowed to campaign because I'm a threat to government. Those the chameleons who are campaigning are government agents. Mbakuba nimeteka kutaka. Mbakuba nze nabagamba nina capacity kuguze mumbwa nga njiyimbiridde ate nina capacity kukuba n'ogisula wansi nga tesikusasudde. Kale na